Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Oberenga weyagalira ku 22 bingire mutabizi Kamoga baba jebale kale sebo ono kadima ku beat muganda kadima oli otya sebo mwetuli mpola kye kitambula nafe mwetuli mpola message obwedda mbulaba bunzita nengambo wayi kakubire wadde mutuufu kye kiriwo ekibadde kintuddemu nabo nyambe nga bwe kisoboka mami kadima nyina omuwala omuwala alaganga njagala ate najja nabuza omuliro kale tuli awo gutyo naye nga mpulira mwagala etamuka bulungi alinga akwagala alinga njagala naye amaliriza abuza omuliro abamaliza abuza omuliro kakati gwe musajja gwalina okwana gwe nkwana ye eri etya kiyinza okuba ekimubuzisa omuliro ng'olina nkwana mbi nze nga bwondaba sitera nnyo kwegamba kweyogerako nnyo ebigambo by'amaanyi naye era nga bw'omanyi neegonza nenkirako n'omukira gwa kapa buli kyansaba nkimuwa n'endowooza oba kati awo amatidde naye omuwala era bajja n'abuza omuliro owaayi anje mwali mwegasseeko n'omuwala mukulu kadima ate nandikubidde tutandika butandisi mpola n'ekigambo obugambo bwe mba mumusaba mba mpulira nga ntyamuko tugenda kukola bwe tuti omuwala oyagala tukole ki mbadde nsaba mwami kadima omuwala oyo omunkubiririreko ku ssimu obeko obugambo bw'omugamba kugamba nze oyagala nkukwanira omuwala sikunkwanira naye nsaba onyambe kyendabye kuba omuwala gwalinga eyakulema omuwala teyannema naye kale nga bw'omanyi agira nanterako fiisi enkanga ate awo nentamuko nendeberamu ku mpale katono sijja kukukisa empale olebera zaaki omuntu oba omwagala olumba bulumbi n'omugamba nti munnaye nkwagala n'omanya ekifaayo era nakikubawo naye omwana ndaga nti amanyi tuli bayaaye kuba ndi muyimbi ate nga n'omuyimbi naye aba n'omukwano oli muyimbi naye gwe omuyimbi omuwala alimu ati okukwana n'otuuka okujja ewange kadima nkuyambe kuba kitomukubira akayimba olaba akayimba nyina ke nakola naye nako kacyaganidde mu studio nyina akayimba ke nali mukoledde ak'omukwano naye kacyaganidde mu studio producer yamugamba akayimba akampe nja musasula mpola ne producer naye akyaganye kaali kake akayimba kaali ka mukwano nga kalimu obugambo obugonza omutima nsooka ompeemu mpulire mu kayimba nyimbiraamu awo mpulire ekintu kitambule omukwano joyi nzijukira nakusisinkana omutima gwange wagubba n'ogubbalera tebaka baba wanjisebo ye joyi ebigambo byonna bimugamba ate mufujo bigambayo obigamba nze otusse kale lengwa mu nkwano ogw'ekittavu ogw'ekimemmette omwana mukalubu kale tovaako kale sebo munoonyeeko wano ndabe kale sebo oba tusobola okumufuna nkugamba gwegala mugambire nti omwagala mugambire nti mwagala mufa irya sebaka mbeera mulowooza akayimba nziriraamuko omukwano joyi zijukira ennaku sisinkana kite kankube essimu baaba kale sebo tovaako serimu ebizibu situukanga waataawo ati yamusinga tagambe nti tebedetinga tebagiranga Hello. Joy. Wanje sebo. Jebaliko. Kale sebo nawe jebaliko sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo mpoza wowo sebo. Okay Joy, bampita kadima. Yes sebo nsanyusa okuwulizako sebo badde ngamba ki? Okay, nkubidde ku beat wano ku radio. Sebo. Kamogo omumanyi? Kamogo omumanyi, wow. Is my friend. Is my best friend. Is your best friend. Kakati yali agambyeku nti akwagala oba kikuba tugambye nti yagambako nti akwagala naye n'olowooza nti oba asaaga oba biki Kamoga mukwano gwange just kyemmanyi nti mukwano gwange kale yabyogerako awo naye nze nesikitwala nga nsonga era nga ndaba that's just my friend olabanga mukwano gwe. Yes. Okay, kakati ekisooka Kamoga akwagala. Wow. Ate nnyo kyekimulese ne ku radio n'ayogerako naffe. Kakati njagala naawe olememu kaluubiriza mbeera embeera tugiyise mu bwangu gw'owulira otya gy'ali.
Kalo lava. Kamoga. Mwagala naye katenze ndi mukyala atenze engeri gye mbadde nti mutwala nga mukwano gwange nga sisobola ate kitwala kwa Nazarevo naye kale nange nkiwulira nawe olina kyowulira mumpisiriza bwangu mwe temunkalu kati Kamoga mulina ano kulayini kwali Kamoga yogerako ne Joy wuuyo mwogere byammwe kati mbalese kasita muli omu ategedde nti apenda munne mukwano naye kati naawe ogulwaki bulijjo nze toŋŋamba nze nali mmanyi osaaga obikola twalinawe wajjeko okundabako amage nyini wandika nze nangiyiri nga njidde naye ng'ebikolera nawe n'olutiko bannaye omukaba agudde mulava oba omulaba naye nze nagamba nengamba kale nakulaba naye nga ŋŋamba oba nkimulage kambayingiremukko bannaye nze mpulira nkwagala Joy wanje wagendako ewa Kamoga okumulabako iye kale mugende mu maaso kati Joy olagamba nti obankukake tolaga nsemba manyi bwojje wange oba omanyi nti omuntu bwakyale wa munne aba alina n'omuwaako ebintu bifaanagana sebo Kamoga Kamoga we mudde ope nsaba tukole bwe tuti eno mpewe tusagala oyogere ebintu bya kisirusiru ebyo bitategeerekeka nasaba kunsonyiwa kale kakati Joy wanje olina kyogamba kyonna ogamba ki Kamoga mwagala ate nnyo Kamoga omwagala ate nnyo mwagala nnyo bannange ayina ebiso byatunuza nze nempuliranga nfa tutegudde buteguzi wanje sweet kankubuulira amazima mpulira mukwano enjagala gyenkwagalamu nze mubutuufu nze ne bwofa bayinza okuziikamu nze kuba mpulira nkufa bitole bya mmere omukwano guba gunuma buli kasi oba Joyo ntera kuba ondaba ng'omuyimbi ondaba ng'omuyaayiyayi muyimbi naye aba neraavu aye Kamoga nkubuulire tomanyi kyonkola ssaawa eno tokimanyi tomanyi bwe nyimiridde kati bwendi tosobola mpulira nze gulaba nfa wabula nnyamba buyambi onkolera ekintu eki iye osobola okunkubirako ng'ovudde ku mpewo kikira kintu kisobola omukwano nga sirya rediyo nyamba buyambi nyamba onkubireko wakikaleddeko eyo iyo ddala nkisobola nyamba okikole mukwano kikole bambi nyamba ekikwano kibebi kyange Joy wanje Kamoga alina akayimbako kayimba keyakola naye teyakakuwa kayimba kimukwano Kamoga wandisebo koona omukwano Joy nzijukira lwenakusisinkana omutima gwange wagubba lawulira sewaka kati jangu mukwano onange nakumanya Joy wanje okawulidde Kamoga birungi biva gyali neze mpulira obulaba muŋŋambira nkubireko nga si byakumpewo akubireko nga si byakumpewo kale kiryoke Kamoga wanyisebo omulimu tugukoze ssebo taata neyanziza nnyo neyanzeege nsabira muveemu ebibala naye ebibala bijja kuvaamu kati ani Joy kale mukwano katubaleke mukwano kale sebo neyanziza nnyo okunkubirako kale nawe weebali naye mwegendereze mwekebeze siriimu gyali atta nedda Kamoga mulamu mugende mwekebeze guva mu byakamoga mulamu Sakulimba mulamu mwami kati mukutokebeza bali bakebeddeko Kamoga mugende mwekebeze Joy tasobola kubaamu mbwa yonna mwe mujja genda mudde bintu by'ekisiru ebyo mugende mwekebeze bamu ebyo mwerabamu n'ebisesa kigenze kutya namayanja ni anko kabuguzi egala y'abantu wano siba bane muli bangi leero muti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mikwano mwebale kutuweereza amanyi nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa naye abo mbutuufu baagadde kujja baagazi tukuba bukubi kiraavulaavo kyabwe naye abantu baagalana oyo Kamoga alimba nti oba kaŋŋambe kali ayagadde kukakasa munne
nti ebyo baagalana kale tunaabawulira hajja tuwuno nze sigadde ndi Haji Kasule mukwano we balotuweereza amanya jati nampanyi wane Kabowa Kamugalabi kayagala munne naye omuwala kyateerabira bagonda nnyo mu kusooka banyumya mboozi enyiiza kati katumusabire omukwano gugende mu maaso bakufunamu ekirungi sigadde naye jati nampanyi hajati naye byabasajja okunyiiza bimanyi mbadde manyi badde kitaata naye ndowooza waliwo era banyiriza ddala maama banyiriza ddala abantu abo banyiiza omugolonze kyapa mmanyago omuwala laavu ngeri mu 10 kutinnaakyo akugambye mukubireko leero mugende namboole Mama Linda webale ne mnaye ako omusaayi Mami Kadima webale kuweereza siko yo mwami naye ajewe enkwana mbi olala ajja kusanga abaana abamanyi omukwano ayagala akawala bakamusooneko ng'ali awo yeekwatakwata kwana nkale webale nyaga ntamanyi kwana webale ddala Zahare Masaka agamba atya wano abajigenza kitya mwasibye mutajjoyi bw'abanga simu yaaye ifa ayagala kamoga omwana ayagala kamoga kituufu omuwulidde baana balina enjogera ayogedde ne ngamba ndi Hanet omukwano Kadima naye kwagala nnyo seera kansula nkulota Hanet ivonewo naye ne rediyo ate bano bampitiriddeko kanaye Kadima abantu batwemudde senyongerako bana bulungi baba kamoga afuse kamoga kandaba wano message agamba atya mwebale tuweereza Kadima ne bannaye bannanga omuvubuka waali ndowooza essanyu lyaliko liyitirivu tera otambulirewo omuwala akwagala akumatira saalize mama kuli ne buli awadde amagezi tasobola kugamba abantu bano bade mugende muwekebezi olaba Mami Kadima olwaleero ekyo kyotukoze sikirabaga ono muzaalo mukawuni omusolo bulungi kale webale ejja omukwano gwange Mama Strife wateesezza otya naye yankukabogozemu bayetuweereza naye banaye kamoga naye alimba bulijjo munne naye amufa abakyala ffe munaye tulina ensonyi omusajja ne wakuba atya tosobola kumwatulira lwaki ujjo takikubawo nnyini yalinza munne omutusako eyo embeera wabula ono mutabbiza nnyumidde mwebale tuweereza enamasoefe mutumu nkale Mama Strife munnange mwebale nnyo mwebale eddala tofanga na kintu oyatula n'oyatulira omuntu n'omugaa nti munnange mpulira bwenti gy'oli ne mutaddawo okusirika atakumira mpeera batukumira musula bulungi mbeera bulungi